butereevu twaliyagadde okumanya biki ebifa mu ddwaniro Isirayiri ne munywanyi waayo Amerika nga bakuba Iran, nga ne Iran naye egamba temugenda kunyigira mu ttooke nammwe ebyammwe biibyo nebawa emmere yaabwe. Kakati munnange twagala okumanya ddala biki ebifa eyo mu ngeri ez'enjawulo, kubanga twagala okulaba butya buli sayidi bwekifiiringa ekiva ku sayidi gyekontana nayo. Tusooke ne major military developments wano nno munnange joint US Israel offensive, Isirayiri ne munywanyi waayo Amerika bano munnange amagye gaabwe gakyayongerera ddala okubeera nga gakola air and missile strikes, gakyakasuka ebizuka missile enkambwe munda mu Iran buli wamu we basanze, omuli munnange ebibuga nga Tehran n'ebibuga ebirala, era nga kigambibwa okuba nti ebizimbe eby'abantu oba ebintu by'abantu obuntu civilian infrastructure, government facilities ng'amalwaliro n'ebirala byonna mu ggwanga erya Iran byonna Abamerika ne Isirayiri bakuba bukubi mu ggwanga erya Iran. Kati Iran munnange mu retaliation nayo ezzaayo era nga kigambibwa okuba nti muganda wange eronkinze drones ne missiles nga zino munnange ziri mu 10,000 ku US bases wamu ne mu ggwanga erya Isirayiri, era nga bano munnange kigambibwa okuba nti bamaze okubeera nga bakiriyalinga Strait of Hormuz, era nga kigambibwa okuba nti eno eggaddwa nti guno muwaato ku mazzi omuyita ebyamaguzi, era nga gukozesebwa nnyo mu Middle East awo. Kakati munnange kigambibwa okuba nti emmeeri tezikyayita, kitegeeza ebyobusuubuzi biri wansi awo, era mulinde ebbeeyi y'amafuta okubeera nga muganda gwange erinnyira ddala. Kakati bwe tugenda ku ba casualties abafudde n'abafunye obuvune mu kuwanyiseganya wakati wa US ne munywanyi waayo Isirayiri nga bawanyiseganya ne Iran, kigambibwa okuba nti munnange abantu abaweererako ddala okukozesa abantu aba bulijjo n'amagye gennyini mu Iran ne ku njuyi zombi ne ku luuyi luli olwa US ne Isirayiri bonna bafunye abajaasi abafunye obuvune n'abafudde. Ate nga munnange mu ggwanga erya Lebanon aba Hezbollah nabo basitudde enkundi bagamba naffe tulina okubeera nga ete essaawa eno muganda bange tulumba eggwanga erya Isirayiri, ne Isirayiri bwetyo neesitula emizinga n'egiboolekeza, era nga kino kitegeeza ki? Kitegeeza nti aba Hezbollah bwe batyo butereevu olutalo baaluyingidde dda, era nga bano ba alai ab'eggwanga erya Iran, era nga bano bakasuse bafayalinze missiles nga bazoolekeza eggwanga erya Isirayiri okuva mu maserengeta g'eggwanga erya Lebanon, era nga kino kyavuddeko Isirayiri nayo okubeera nga ate erumbagana butereevu eggwanga erya Lebanon nga egezaako okubeera nga efutiza enfo ez'aba Hezbollah. Kati olwo ky'oba omanya nti basaalumanya ne bannaalumanya bonna omwo, kitegeeza nti ne civilian areas ebitundu oba ebifo omuli abantu aba bulijjo kiba kitegeeza nti eyo miranga gyennyini. Kakati obunkenke mu Gulf bwo buli waggulu nnyo, era nga Gulf Arab States, ensi ez'omu Gulf ez'Abawarabu, nti oyinza okwesanga nti infrastructure ebifo nga airport nga bataddeyo air defense systems okusobola okubeera nga bawugula
missiles enzibu ennyo okuva mu ggwanga erya Iran era nga mu UAE bagezezzaako kuteekayo interceptors era nga kigambibwa okuba nti waves eza missiles eziwererako ddala ne zi drone zisobodde okubeera nga munnange bwe batyo bazibuuka nga bakozesa air defense systems ze balina era nga bwe nkutegeezezzaako waggulu awo nti ebyobusuubuzi nga bakozesa Strait of Hormuz bino munnange bikoseddwa kinene nnyo kubanga entambuza y'amafuta nzibu era awo amafuta tegakyayitirawo ddala kubanga Iran yonna yeefuzeewo olaba ekubeeri ate wano ewagisemberedde muganda wange amafuta tegakyayitawo meeri teziyitawo. US President ono nga Donald Trump bw'atyo yalabudde n'agamba nti akatuubagiro kano kalitwala weeks eziwerako era n'alabula n'agamba nti US ne munywanyi wa Isirairi basuubira okwongezaamu kokolyanyi basuubira okukolayo ku heavier hits singa Iran eyongera okubanga nayo bwetyo efunga ekyonga. Naye nga okusinziira ku biriwo ensi yonna engeri gy'ebirabamu waliwo okuvumirira okuva mu United Nations twakuwulidde nga olutalo baluvumirira naye ng'abantu bagamba nti mmwe temulinawo kye mutugamba ne Iran nayo neegamba nti wa mmwe ebyammwe tebikola muli awo mufaanaganako abeewugulaza obwewugulaza naye ng'ebigenda mu maaso mubimanyi ffe tulina okwerwanako. Kakati ensi nga China ne Turkey zivuddeyo mu lwatu ne zivumirira ne zikriticizinga US ne Isirairi okukola strikes ku ggwanga erya Iran era nga bano baagala wabeerewo international law respect amateeka agafuga ensi yonna gatekebwemu ekitiibwa. Bwe tugenda ku bya intelligence US agencies balabudde ne bagamba nti bakyagendera ddala mu maaso era nga ne Iran bagisuubira okuba nti nno still ekyerwanako y'ensonga ki Trump yagambye nti bino bigenda kutwalamu akaseera si kya nnaku bunaku nga bwe bali basuubira. Kakati munnange olwo tugenda ku human and economic impact. Abantu bayisiddwa batya? Ebyenfuna bigenda kubeera bitya? Kakati amasomero tuba tugenda ku civil impacts. Amasomero mu Iran bwe batyo baavudde okubaana okubeera nga bagenda mu bibiina ku masomero kati ne bagenda ku virtual learning abaana basomera waka ku mutimbagano oluvannyuma lw'okubeera nti ebizuka bikola ki? Ebizuka bikubwa buli wamu. Kakati bonna bwe twala abaana ku somero oba oliawo nti banaaba mu butanwa bajja tugaa nti mu butanwa essomero lyakubiddwa kati bagenze ku virtual learning. Akatale k'amafuta oil markets oluvannyuma lw'okubeera nga baggaddewo Strait of Hormuz njagala okubuulira nti kino kirabika kireetedde ebbeeyi ya masannyalaze okubeera nga erinnyira ddala ate nga n'amafuta nago galinyidde ddala.